Arukugamba n'abahagizi be Mugisha Muntu yashabe myeto kutera akaruru n'ekigendererwa kutari kutwarwa kurigira Major General Mugisha Muntu akanuko kire kokoro kusharamu okubatari yefuza okukora oba ebyo byoyogere ebirungi ye problem je tubadde nayo ekyo mukisa omulungi ffe obukulembeze obwa ANT tulina byombi tumanyi kiki ekyokukola ate kulwe ekisa kya Katonda tulina ne discipline okubituukiriza sente tezitunyenya ebitiibwa tebitunyenya oba tebitujja mu mbeera era ebyo ebibiri bye bisinga okujja abantu mu mbeera omululu gwa sente ate nga ffe nga tumanyi nti bw'oba Katonda ng'ayagadde n'obeera mu kifo ky'obukulembeze obaayo okulaba nti okola ebintu ebinaaleeta essanyu ku mitima gy'abantu nga bakyali kuno ku nsi. Oguno murundu gwa kabiri Muntu ari kwesimba bwa President bwa Uganda arukwatira ekigombe kya Antebendera. Twagala tulabe nti omuntu muna Uganda abeera mu matawuni ng'abeera n'ennyumba ez'omulembe nga mulimu amazzi amasanyalaze gamutuukako. Tuteekwa okulaba ku bintu bya tarifu ezo okulaba engeri zikolebwamu tarifu obutanyigiriza abantu okulaba nti babeera n'emirimu. Muntu naritana n'abandi bebembeza bari President Yoweri Kaguta Museveni, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Nathan Nandara Mafabi, Elton Joseph Mabirizi, Mubaraka Munyagwa hamwe n'abandi. Gashakwa Christopher Himbisibwe.